nga sijjidde mu cartoon filter nzize mbawe emboozi eya Mwami Bindeeba. Emboozi ya Mwami Bindeeba munansonyiwa. I'm not looking straight in the camera because I am driving and I don't want to cause an accident while I am serving you, so allow me to hit two birds with one stone. Okay, so emboozi ya Mwami Bindeeba, omukyala Namukasa oba Namukaso jjawo oluga Namukaso olabika osula wansi w'ekitanda kyange. Namukaso oba n'emboozi olugambo olutuufu mukko olabika olina akubbirako ebibuuzo naye nga Mwami Bindeeba Namukasa yajja nanyumyako ku mboozi ya Mwami Bindeeba naye alina paati we yasikipinga oba kale watannyonnyola bulungi naye nga nzize nkabannyonnyolemu. Mwami Bindeeba ali ne mukyala we Precious Remy beeyagala bagenda nakuzaala omwana omulala. Ekyo nakibagamba mbuno Precious Remy alina olubuto gwalowooza mbuno nimbagenda omukebera ennyindo right now olabe concealer ne concealer primer tekyakakola we kati eri wet ate nga it's not bad, you know. I know omwami we bazaale ali fertile azaale omwami wa mwagala azaale, why not? Olaba muzaalira olaba tuzaalira batabaagala batatuwagala olwo Mwami Binde ayagala Remy wamma Remy zaala. Kakati mu biseera bya COVID waliwo business venture eyajja mu America era abannayuganda abasinga bagiyingira naye gye byaggwera yabasala. Business venture eyo yali mu state nga bagiyita Arizona era we njogera ku Arizona ab'omu America bonna bo bamanyi kyenjogerako. Government yakola incentives nga egamba omuntu yenna ayina asobola okuhousinga bano abantu ba homeless because Arizona was having a massive influx of homeless people. Kakati government nga terina we basuza ne bagamba buli muntu alina wasobola okusuza ba homeless bano nga you have a business entity esobola okwaccommodating bano abantu tujja kukuwa an incentive government nga yekusasula directly. Kati abantu abasinga bakibuukira abasinga bafuna mu ssente naye gye byeyongera mu maaso eyo bizinesi yabasala. Era Mwami Binde is one of the people jumping on that business venture. Nga bw'omanyira munnange ng'omuntu anoonya ku kasente. Mwami Binde n'abuukira that business venture and he invested in housing abantu abo n'afuna loan okubeera nga asobola opening up a shelter oba ekiyumba kyasobola okuhousingamu ba homeless asobola okubeera nga afuna sente direct from the government. Government sente abantu aba business yazibawanga olw'obukozi bwa nti balabirira bano, not kubalabirira but like they are giving nga babawa awokusula nga babawa emmere kwegamba nga babalabirira not kubalabirira physically but in terms of material. Kati nga government instead sente ezo mu kifo ky'okuziwamu bano ba homeless nga ezi take direct onto the accounts of these people. Oba ntegerekese nga wonobeera n'abantu bangi nnyo n'osasula wooteeri ebawenga awokusula n'emmere oba muntegedde era nga wewabeerawo omulwadde era nga gavumenti era n'omutwala mu ddwaliro era nga gavumenti ekusasula. Kati Mwami Binde yafuna loan akole that venture nga sente nyingi era gavumenti yamusasula naye nga sente yali ewooma. Mu kifo ky'okuzaayo looni Mwami Binde sente yazinkyakalamu n'agulirako Precious Remy ebimuli ebya yero etc.
Arizona neyiika abantu abasinga bakola losi mu venture ya Arizona abasinga amayumba bali bajjayo amayumba ne gabalema okusasula etc. And Mwami Binde is one of those people. Business teyatambula bulungi era nga amabanja nga mangi galina okusasula agalooni eri gye yajjayo. Bannange Bulaaya ekumalako emirembe nga walidde looni ekukubira amasimu buli lunaku bakubira Mwami Binde amasimu mama Mwami Binde okukakkana nga mu America tadduseeyo. Mwami Binde yadduka mu America era nga abadde nga wane Canada for a very long time. Naye nga of course kati abantu abamu they cannot differentiate if ali Canada oba aliwa ali mu America ngamba the streets and all that. Naye nga alimba abantu oba kale not kulimba nenga ayagala abantu balooze bunno akyali mu America. Mwami Binde tebamu deportingako nedda era nga he is a legal green card holder of America. Naye nga amabanja gamuddusayo baddiyale era nga mumusabire tewali kitagwa. Naye nga Mwami Binde, I have this advice for you. Mwami Binde, ebbanja ly'e Bulaaya bw'otalisasula bakubanja, bw'otalisasula ne babanja omwana wo, ne babanja maama wo, ne babanja omuzzukulu wo. Ebbanja ly'e Bulaaya terikoma. The only way gy'osobola okukomesa ebbanja ly'e Bulaaya, maybe if you file for bankruptcy or something. Naye nga ebbanja ly'e Bulaaya ne bw'oddukayo n'ogenda e Uganda pozi nga toliddayo ate yuuyo oli kukolera ku mukyalawo n'abaana okugenda. Najja ne mbagamba mbu nno luli yali Nairobi nga bali kweyo eyo interview eya family reunion. Kakati ogenda batwala ate nga wadduseeyo ebbanja ddiyale todduka. Bannange temundaba nga magamaga ne mulooza mbu nno nzibye enkoko ndi kuvuga. Naye nga Mwami Binde byebyo lwelwo olugambo olwa Mwami Binde era nga buno obubaka bugende wa Precious Remy ogira okoma kwoyo omwana genda kubeera awo osindika abaana nga bbaawo tokimanyi mbu naalina amabanja mugenda gamba kati gwe bikwatirako wabinkwatako nga lwaki tebinkwatako.